tukimanyi bulungi fenna Honorable Ssegirinya Muhammad yawangula era yawangula ne maji nene nnyo bw'otunula engeri gy'awangulamuko ne namba 2 Kidanda yafuna obululu 7 oli n'afuna emitwalo 5 mu 1000 so kibeera kitegeeza nti yatuuka na mu koota ya bululu Mwami Ssegirinya bwe yafuna so ffe tugamba kintu kimu ffe kennyini abali ku the updates obudde buno ffe abantu abaali bakuŋŋaanya empapula za Ssegirinya ne mugenda n'abatuma wano n'abagenda ne mukola kiri tukakasa bulungi nnyo nti muganda waffe Honorable Ssegirinya yasoma era n'ekyokukyusa amannya nti yali Richard ne yeetuma Muhammad ebyo byonna byonna naaso yalinga affidavit ebyo byonna tubitegeera bulungi so baganda bange tetwagala kufuna diversions tetwagala abantu kuva eri kutandika kuteekawo mbeera baganda baffe bangi nnyo abali mu makomera ba Bobi Yanga ba Sky Soldier ba Eddie Mutwe ba Nubian Lee n'abalala bangi nnyo bali mu makomera naye ate kituluma nnyo okulaba nga ate ensonga ezibeera zigenda mu maaso ate z'ababaka ba parliament abantu betumanyi nti abantu babalonda ne babayira obululu ne almost ne bawangula every polling stations so baganda bange kinjagala okubeera nga mbakakasa tutambudde nammwe abalabe baffe abagolozi ba Ssegirinya yonna gye muli mu nsi yonna twagala okubakakasa nti Honorable Ssegirinya Muhammad yasoma obuyigirize bwa bulina ate n'essomero we yasomera wonna likyaliwo abantu bavaayo ne bakola obutambi obw'enjawulo benoonyeza byabwe kyova olaba nti saawa zino Kidandala alinga ali ku pisto olaba omusajja ali supposed kubeera nga akomonga ennaku z'omwezi 8 mu kooti naye olaba nti ali ku pisto agamba nti ennaku 8 ziri wala eggulupala by'amawulire ku BBS nga abalooya ba Kidandala basaba kooti ebakkirize bamusavingire mu prison naye ffe ababuuza if really tuli ba NUP lwaki ate tuvaayo ne twerwanyisa ani ali emabega w'ekintu kino lwaki muganda obeera omulwanyisa mu mbeera yonna tulowooza nti Ssegirinya yeyesimba n'abantu 11 mulimu aba FDC mwalimu aba NRM mwalimu aba ANT n'ebibiina ebirala byonna n'aba independent lwaki Kidandala govuddeyo ate ng'ebiseera ebyo Ssegirinya weereetera empapula ze ku office ya NUP gwomu kennyininyini eyali averifying empapula so tulabira ddala nti oli musajja munanfuusi toyagaliza olw'okufiiriza bufiiriza kibiina okukozesebwa abantu ba NRM okutataganya abantu ab'enkyukakyuka so nga ate ovaayo ne weerimbika mu bantu so tuvumirira abantu bonna ab'enkola bwe batyo ng'obadde wa NUP nga tubadde tutambula naawe mu struggle obadde otwagaliza ebirungi ng'obudde buno wasalawo ne bakuma kaadi n'osalawo n'ojja independent oba oliawo n'owangula oba ne bakuwangula baba akuwangula kkiriza kubanga fena tuwangulwa nange nnabe nawangula eyo naye ate baba kumpangula tesandifudde nenwanyisa abantu kubanga mwalimu aba independent nga ba people power so bakubanga nange bampangula oba oliawo nange nandibadde nvaayo nembayozayoza era struggle nekola ki negenda mu maaso Kidandala oli munyampi nkiddamu oli munyampi tukutegedde bulijjo otwerimbikamu bwerimbisi ng'owoza ate kati nze ndi wagundi twamaze okubeera nga tukutegeera oli munyampi obadde mu NUP nga wenoonyeza bibyo so baganda bange eyo ensonga n'ensonga endala mpozi twagala okubeera nga tukoonako olunaku olwaleero ensonga ya Muhammad Ssegirinya Honorable waffe Kawempe North ali mu kkomera embeera ennungi era olunaku olw'eggulo nafunye omukisa ne ŋŋendayoko embeera ye ekyalimbi ddala yafunamu omusujja ogw'olutentezi okuva enkuba eri bwe yamukuba so okuva lwe yagenda amira ddagala naye obulwadde bwakoze eki bwaganye tubadde tusaba ekitongole ekiramuzi mukkirize PW mugikkirize tukimanyi nti omusango guno gulimu abaavu tumaze okubeera nga ekitugwa mu matu omusango gwaffe ogwa Honorable Ssegirinya gulimu ba order from above naye tubadde tukkiriza nti mukkirize bannange balooya baffe mubawe PW bagende basobole okubeera nga basavinga Honorable Ssegirinya bamuleete mu kkooti bamuwe ebbeera asobole okugenda afuna obujjanjabi kubanga omuntu omukulembeze yenna ng'omusango gwe yazza mugamba gwa inciting violence mu bantu ate nga yali yeekalakaasa mu mateeka tubeera tukkiriza nti bannange nti bwe kibanga ekintu kiri mu mateeka tugoberera amateeka kubanga ffenna amateeka gakola ki gegatutwala so baganda bange mbasaba nti banamateeka mwenna mikwano gya Ssegirinya bamemba ba parliament abalonda ba NUP tufeyo tulwanirire Ssegirinya
Segirinya ali sawa zina ali mu prison ali mu kaaba teri mbaka wa parliament afuddeyo kumuyamba teri muntu yena yagenze kubeera nga at least n'okumukyalira akola ki amukyalira kaleera alajana talina buyambi Honorable Segirinya nenga fena tukikakasa nti Honorable Segirinya ye musajja abadde avaayo n'alwanirira buli muntu yenna mu nsi so baganda bange kyembasa wakaba parliament naddala ba lawyers tuveeyo tusobole okulaba nga tukolera PW Honorable Segirinya kubanga ba lawyers abalala bonna bana betugezaako kubeera nga tukonsultinga kirabika babaguze kubanga tebagala kubeera nga baproceeding enkola ki empapula za Honorable Segirinya so baganda Instagram pegenda maaso baganda baffe abali ku the updates online page tuddamu bategeeza nti campaign eno gye tutandise eya free Honorable Segirinya Kawempe tetundwa campaign egendera ddala mu maaso njagala otegeeza bannakawempe mwenna buli gye muli nti kati ssaawa ya leero tusimbudde teri kulanga kulala amasaati ganeeno okulaba yenna eyeetaaza okulaba nga awagira campaign eno ng'adwa mu constituency tugenda kubateerako ennamba gy'osobola okukuba tusobole okubeera nga tukwatagana bulungi nnyo mu campaign eno gye tulimu ey'okulaba nga tulwanira victory yaffe eya Segirinya Muhammad si yaffe ffekka wabula y'abannayuganda bonna tukijjukiremu emabegako eri nti Honorable Segirinya Muhammad agenda kukola mubaka wa parliament emirundi ebiri agenda kukolera bannakawempe ate at the same time wa diaspora community bwekiri tukimanyi bulungi nnyo nti bannayuganda bangi nnyo abali ku mitala w'amayanja eyo abali mu nsi z'abawalabu babonaabona bali underpaid ababonaabona tebalina ddoboozi mu parliament kati bino byebiruma bakidandala byebiruma bakidandala kidandala si gwe mulundi ogusoose okubeera nga ajja yeefuulafuula mwamulaba ku mulembe gwa Ssaalongeri Yasirukwago we yamulonda n'amuteekamu obwesige n'amugamba nti nedda Honorable Sulaiman Kidandala jangu omyuke nkuwadde obwa deputy mayor Sulaiman Kidandala era bugundi bu audio ne buvaayo nga bulinkinga nga bwe bakukutane Kayihura oba kitegeera kakati era ku mulundi guno azze mu constituency agitataakanye Kyagulanyi gwolaba oyo teyali musiru yamulaba Kyagulanyi alabira wala yamulaba n'agamba Kidandala ono mutaddeko nnyo amaaso era kyovola ba office ya Kidandala yalingawo naye nga ayinza okuba emirimu yali tagikola yali tagiddukanya nga bwabibadde alina giddukanya kubanga baamulaba nga Kidandala ekimuleese kubeera nga ali mu diversion alina abamutuma alina abamusimbise oba kitegeera ensonga eyo muganda wange Apple kati so njagala okujjukiza bannakawempe nti guno mulanga gwaffe bannaye tugukubye tusimbudde bane runo lutalo tulimu tetugenda kulwanyisa mundu runo lutalo tetugenda kulwanyisa masasi tetugenda kulwanyisa tetugenda kukozesa bomu ne wabula tugenda kukozesa masaati message eveeyo etuuka buli gwe kikwatako ate twagala okulaba nga tutegeeza constituency zitulinaanye nti Kidandala ssaawa ya leero ke tusimbudde Kidandala tukunoonya Mr. Kawempe olunaku olwokutaano tugenda kukyalirako abasibe baffe okubatwalira Easter era twagala okutegeeza abalabi badde updates nti twagala kukyalirako baganda baffe ba Eddie Mutwe ba Nubian ba Mr. Update ba Sky Soldier n'abalala bonna abali mu kkomero obudde buno twagala kubeera nga tubatwalira Easter tutaddewo wano ennamba buli muntu yenna mukwano gwa Segirinya mukwano gwa Nubian mukwano gwa Sky Soldier mukwano gwa Beka Kalyango n'abalala bangi nnyo ng'oli muwagizi wa NUP ennamba nzitaddewo wano tugenda kubagulira amatooke tugenda kubagulira ennyama tugenda kubagulira enkoko baganda ffe abali mu makomera bonna tusobole okulaba tugenda kubagulira omuceere nga bwe twakola luli last week ku Friday neero tugenda kuddayo ku Friday tuddemu tubatwalire ebintu so muganda wange yenna ali ku the updates bw'oba oyagala kusupportinga Honorable Segirinya enamba nkitaddewo wano wansi eri mmanya gange Apple aliho naawe ayagala t-shirt osobola okuba kweza ennamba ne tusobola okubeera nga tukuyamba mu mbeera yonna enamba esembayo eri ku WhatsApp tusobola okugenda ku WhatsApp n'ompeerezaako obubaka oba oli awo n'obubeerezaako n'obuyambi bwonna bwewandiyagadde naye nga twagala okubeera nga tubategeeza nti tetugenda kupowa baganda bange tetugenda kuzikiza olutalo terunaggwa nkiddamu olutalo terunaggwa ffe tugambangako mission 2022 mission to remove a dictator tukimanyi nti abantu bangi nnyo muli mu kuwamba bantu muteekawo okutiisatiisa bannayuganda nsuubuga Amino Gambe pin it again sweet Apple banange namba nzipininze kweziri wano wansi namba nzipininze
Yes, actually wabambuza nti James Mubiru. James Mubiru naye ali Kitalya. Honorable James Mubiru. Ye campaign yonna gye tulimu okulaba nga tubakyalira ku Easter. Twagala kubeera nga tukyalira abaganda baffe abo era abaganda bange bambi kyonna kyolina Honorable Ssegirinnya tatera kutirira abantu. Kyova olaba nti naffe tuvudde tugambe nti bannange ekimala kimala. Ayina kyayina kyonna. Tusobola okituwa ne tusobola okubeera nga tukitwalira abaganda baffe abaasibibwa abakwatibwa ku nsonga z'ebyobufuzi ba all political prisoners. Era nga tugamba the hashtag is free all political prisoners. Yes.